oluvannyuma lw'omusika Joseph Lubega okwekubana ne nnyina yabagoba waka. Amaka agakayanirwa gaali ga mugenzi Johnson Muwonge ngono yafa mwaka gwa 1995 nga yalina abakyala bana, wabula ng'omukyala ali maka agakayanirwa yali yawukana n'omugenzi. Family eri mu kuteekateeka gabira baki baana ne namwandu asooka eyali awakawo mama jangu ono namwandu yabeerako wanewa ono maama ali wano yajjawo oluvannyuma nga bbawo amaze okukola ki era ng'alina omwana we ki nze siri wakika kugabanya busika na baana neze kimanyi omuwendo gw'abaana guli mumeka abaana bali 8 abaana 8 maama n'omwana omu taata we yamala okufa omwana omulenzi omukulu yakoma n'agobawo banne bwe yagobawo banne siganye engabana bakyalindirira kuba siri wa family ne efulaati yiino kalina kyokka olw'okubanga mutabani we musika yakozesa olukujukuju okudda mu maka gano nagobamu abaana babba. RDC Nsubuga ategeeza ng'engeri gye bagobamu abaana bano mu maka ga kitaabwe bwetaali ntuufu. B'abaana b'omugenzi nga bakulembeddwa mu Loozi Nassejje bagambye nti muganda waabwe tabakkiriza na kunywa ku mazzi awaka wa kitaabwe. Bano era batuuse n'okubuusabuusa omusika gwe bagamba nti omugenzi yandibanga si ye yali amuzaala. Tetugenda kubonaabona ffe twagala kudda waffe waka oba tubeera buli omwazimba wanzimbi atuwule n'abantu beyabeeremu owulira nze njagala kuzimba bonaabona yafa amweganya yosi mwana wa kitaffe bakiragisa genda ku DNA tugende ku DNA. Loozi Namuli omu ku bannamwandu abakulu ategeeza nga nnamwandu ali mu maka gano bw'ataakolerera bintu bya mugenzi nga yaleka afumbiddwewo omusajja omulala. Sibeera wala nnyo mbeera kumpi awo abadde wano n'abantu be naye kati abaana abange n'ababajja bange takkiriza mwana kujja wano. Mwana batanka eriawo waliwo tanka eriawo teyo tanka nze nagizimba kubanga nze nali enkola eri ku luguudo nga nedduuka abuzya bwe nzimba tanka. Abaana bano bantuukirira nga baagala okudda nekinnemerera era munalemya nabagamba ensonga mugende wala disi yayinza okubayamba. Nze ekikulu ekiriwo wano Muwonge yafa ku wendi Muwonge namuziika tata w'abo abaana wana wakati wali mukyala oya administrator ne munne ne sister waffe oyo Nassejje Rose nze nga nkyassa teriiyo kifo kigenda kutundibwawo awo tewatundibwangako era tewatundibwa. Wandiika ebigambo bino mmanyi olikodinga ng'ompulira bulungi. Gye bigweredde nga RDC alagidde ebikondo bino ebyabadde bisimbiddwawo okugibwawo. Ate